tetugenda kuva ku mulamwa mpaka nga tutuukidde ddala ku ntobo ey'ebintu bino. Bwe waba nga waliwo omunene yenna ali emabega w'ebyo ebyabaddewo ekiro kyanga 2 omwafiiridde omukuumi wa mwami Bujjingo, abangi bajja muwa ekitiibwa mu ngeri yaabwe mu ttuluba lyabwe, naye gyendi ekyo ekitiibwa nedda. Bwe waba nga waliwo omuntu ow'amaanyi abirimu emabega, kubanga nalabye nga Muhoozi Kainerugaba atwitinga amangu ddala ng'enjega eno yakagwawo nti ab'ebitongole by'ebyokwerinda baveeyo bakole bukubirire ku kunoonya ani eyabadde emabega w'obutemu obwo obwabadde bugenda okukolebwa. Wabula ebyo byonna nga bitambula, nabagambye nti tulina okuteekawo hashtag Bujjingo akwatibwe, kubanga n'olunaku olw'eggulo leero 4 but on the 3rd ng'enjego yakagwawo nga 2, omwami ono akatambi kali mu kubuna ku mikutu emigatta abantu ng'alaga nti nno yavuddeyo mu lwatu, era omwami ono n'abeera ne lunch hour ku kyakiye kyannaku ddala. Tekibanga nawo omuntu yenna ng'alina omuntu waafudde naddala ng'abadde amubeera kumpi nnyo ng'oyo omwami bwe yabadde ne mwami Bujjingo. Kahindo Otafiire kyova olaba nga mu ntandikwa nkugambye nti wabaawo omunene ali emabega w'ebintu bino, bangi bagenda oddugulamu obulamu. Kahindo Otafiire avuddeyo n'abaako obubaka bw'ateekawo nga bwe ngendo book playingira, naawe weewulirireko bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya, weeyongera okutegeera ddala ekituufu kyekiriwa. Kubanga bangambye emmotoka bagikuba amasasi 13, poliisi enampa lukoota kugamba nti bakubirwa bati angu yabaddewo eki saagala kulimba. Abagambye bagende babuulirize bafune lupoota bambulire bulungi, kubanga bagamba babadde mu maaso olw'obombi. Kati omuntu owamukuba amasasi kati tugala tutegeere gayiseewa yakubye atya yakutasooke lupoota ya poliisi entuufu njoke njogereko, kubanga waliwo ebintu bingi waliwo ebintu ebitategerekeka bingi kusooke nfune poliisi bampe lupoota embundi yabadde embundi akikaaki abakubye babadde bameka bisigama nti njewe nina lupoota ya poliisi kubanga nze nga minisita w'Uganda Affairs poliisi empaki bampa lupoota bangamba amakulu amafusoso gabadde 13 nebangamba nti wakubye obulenzi biki gundi yagenze mulago yekka nga alina akasago katono ku mukono. Bangambye nti yekwese wa steeringi kubanga yabadde avuga bibangambye byokka, naye nga tebanampa lupoota eddala. Haya, ebyo nno bye bityo bibivudde ewa Kahinda Otafiire. Gwe nange ali yatuwulira bikyatulimya okugatta n'okutegeera ekituufu kyekiriwa. Abamu bagamba yandibanga yabadde already yamuvugidde mu mmotoka nga mufu. Emmotoka gye boogerako ebifaananyi tebinnatambula, ekifaananyi kiri mu kubuna ku mikutu kiri kimu kyokka, naye ate nakyo tekiraga nti nno waliwo ebituli ku mmotoka we yakubiddwa. Gano gonna ge boogerako mu nnamba ennene bweti 10 n'okudda waggulu gaakubiddwawa. Ye bw'eba emmotoka yabadde etambula endabirwamu ekifaananyi kye tulaba ekyali intact. Waliwo question mark nnyingi nnyo, naye nga bwe mbagambye nti Kahinda Otafiire obubaka buno bwawadde naye ng'omuntu bumulekawa, eyo nayo question nnene nnyo, kuba mujjukira nti baayina embiranye ye ne MK, njogera ku mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, gye buvuddeko ku ntandikwa y'omwaka gwa 2022. Then bayingira 2023 embiranye neekula olw'ebigambo Otafiire bye yayogera. Mujjukire nti Bujjingo gwe tuli mu kwogerako mu kifaananyi olwaleero bangi mwali badde mwewuunya lwaki ndeetamu Kainerugaba. Kainerugaba tatwitingangako ku muntu yenna akubiddwa.
tatweetingangako ku attempt ey'obulamu bw'omuntu yenna mu ggwanga lya Uganda nti ne Katumba Amala bwe yakubwa mpaawo kye yayogera wabula kuwona Bujjingo kubanga yabadde promotinga projekiti ye yavuddeyo n'atweetinga. Ekyokubiri, abaabadde beetolodde omwami ono mu maka ge ng'ayogerako ne bannamawulire mwalabyewo Balamu Barugahale era ne mu bigambo bye Bujjingo ng'ayogera mwalabye ng'afuba okuinsinuatinga n'okugyayo point eya projekiti yaabwe gye bali mu kubuildinga. Wano waliwo bingi nnyo bye twetaaga okumanya. Bw'ebanga yabadde diversion n'egulamu obulamu bw'omuntu, tewali muntu mulala alina kuteekebwa ku nninga okuggyako omwami Bujjingo. Waliwo option ey'okubiri nti yandibanga ye ng'omuntu bamuwadde geemu agiplaying kati olwaleero bamuleka agifiiremu bwannamunigina nga bo bakivuddemu. Bingi ebikyalina okwanukulwa. Panaawo nga tetunnaba kweyongerayo ng'Otafiire bw'agambye nga ye akwatagana n'ensonga z'omunda mu ggwanga alina okubeera ng'aweebwa ripooti gy'agenda odderivaringa eri abantu. Naye mu kulaba okwange ku byengattagatta olaba omwana we yali agenda oddugulamu obulamu ku Entebbe Road n'Otafiire naye bandiyanguwa omwanguyira nga tannaba kufulumya alipoota nga bwe baakola omukulu Paul Lokech Lion of Mogadishu. Oyo ye baamunyiga amangu ddala nga bategedde nti ategedde information entuufu ku kyaviirako General Katumba Amala okufiirwa muwala we nandiki naye okubeera nga wetwogerera olwaleero atambula ayina ebyuma mu mubiri gwe nange. Wano waliwo ebintu bingi nnyo emivuyo miyitirivu. I wanted to be brief. Neme kuyingira mu bitankwatako nkole ku ebyo byokka ebiri mu ggwanga byendaba nga bitukakatako nga bannayuganda kubanga tetugenda fiirwa bantu mu mbeera bweti nga tubireka bigende bityo. Ikyuli yafa emmotoka twagirabako mu bifaananyi naye naguno gwakatafunanga bwenkanya tebubeerangawo yadde famire okubeera ng'eweebwa obwenkanya ku nfa y'omwana waabwe. Ani gwe tugenda ddala okukwosoninganga bw'abaawo embeera bweti ng'egudde mu ggwanga? Enjego ng'eno ey'amaanyi n'egwa ku muntu ali prominent ne watabaawo thorough and deep investigation mangu ddala. Olwo bwe ligwa ku muntu owa bulijjo atalina awondera ataliiko muntu amumanyi biribeera bitya? Byampuna ng'akubbye wa mu nju. Katulabe gye lunaggweera. Ate mpuliddeko n'ebigambo Mwami Yoweri Kaguta bw'abulwa mu lutabaalo lwe tuliko olw'okubanja abaana baffe nga bakibalama. Mpulidde ayogera nti waliwo abadduka kuba ebitongole eby'ebyokwerinda. Let me hope tali ku trick ekwata Kibalama mugatta ku lukalala lwabo abadduka ku bitongole by'ebyokwerinda. Awo aba confirming nti Kibalama yattibwa. Eyo nayo question mark weeri. Kambeere brief nnyo neme gatta bigambo ku bigambo by'Otafiire naye omuntu omutegeevu yenna abiwulidde aba ategeererawo nti guggweera mu Bujjingo. Katulabe obwenkanya bwe muna prevailinga mu ggwanga lya Uganda. Kuwaabwe good enough teyafudde naye waliwo eyafudde ku lulwe. Katulabe oba bunaabeerawo abankuumire. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa mukubireko ku namba ye Ggwe mbeera gwetatambulira malidaadi ajja kubeera ng'akulombera ku dduwa ebintu bidde mu nteeko. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi. Buli update yonna enaaba efuniddwawo nja kubeera nga njibawa mu nnambiro. Mweraba.